Ebikola eby'obunyazi, obutemu, okusobola ku bakazi wamu n'abaana bato gigimu ku misango egisinze okwefuga disitulikiti y'e Butambala, Gomba n'Empigi nga zino bazikola ekitundu kya poliisi eya Katonga Region. Wabula poliisi egamba nti ekiseera kituuse bakwatagane wamu n'abatuuze okulaba nga balwanyisa obumenyi bw'amateeka buno. Mu lukuŋŋaana lw'abakulembeze ba disitulikiti eno wamu ne poliisi lwabaddemu n'abatuuze b'e Butambala basomeddwa alipoota ekwata ku buzzi bw'emisango wabula nga gyeyongedde. Tufuna emisango nga defilement mu Butambala, okuyingirira ebibira, regional term deforestation, obubbi bw'emmere, emisango gino egya malicious damage, threatening violence. Department yange ya CID egezezzaako okulaba nti abamenyi b'amateeka bagenda mu kooti era ne tufuna successful prosecution. Alipoota eno bawazizza abantu amatu era ne basaba wabeewo enkolagana ennungi wakati wa poliisi n'omuntu wa bulijjo okusobola okulwanyisa obumenyi bw'amateeka wamu ne poliisi okwongera amaanyi mu kunoonyereza. Community policing bye bimu bye balina okusomesa abantu. Tukutulemu oba myezi nga ena kati mu mwaka tubeere nga tulaba gye tubadde tuteesangako mu bitundutundu bino biweddewo. Obutakuuma byama buzzizza nnyo okunyoonyereza ku misango kubanga buli muntu agamba nti olunaayogera ate nnaaba ndi awo nga bikoze eki nga bikomyewo. Waliwo omumyuka w'omuduumizi wa poliisi e Katonga Christopher Mwesigye anenyeza abawaaba emisango ku poliisi ate okwongera amaaso n'okugiremesa. Obujulizi bubiire ku TV kuli naye bw'omutuukire n'omugamba nti jangu otuyambeko nze sibaddeewo mbadde nzannya owanga siriiwo. Emisango egisoba mu 2,000 omuli obuliisamaanyi, obutemu n'obubbi egyaziba mu disitulikiti y'e Butambala mu mwaka ogwa 2014. Alozia Sengendo ku Radar BS TV mu disitulikiti y'e Butambala.